tuze nefa mpapula za mawuli nago gategedde ogaterere mpola mpola bantu baffe tubagamba aina takola naddala naffe abalimi nkuba eringa etonya mu bitundu ebimu babeeko bibateekateeka wakati mu covid wakati sijja gamba nti kwa mwaka guno bona ogamba abantu nti bakole ki abantu bayisonye nagano mwaka ogujja tusubire kino kuna tutekeko inshallah naguno gwinza okufaanana ne guli inshallah yokka tulina okuteekako covid mbazungu kyabakola tetunnamanya na waje kigenda kuggwera infact bo betaaga nnyo abantu abasoma psychology ababuulirira omuntu n'omudda counseling ne psychology kati abantu abo betaaga nnyo yabisoma singa baba baguddewo nga si byakke kuba kati ogenda ebweru okukebera nako kuyitirivu oluusi nanonyeeyo kinga otuusa okulaba nowetaba n'olwaki wagenze bakebeera naawe n'otya n'ogaba binaavaayo nga ndi mulamu ekwekyawaka okubeera mu nju oli awunga nga yetaga kubuulirirwa kubanga yalabanga kufa babo tebafuluma mu nju jukira baali mwoli omukambwe kakati babalangira nti waliyo saaba nti ate asinga kwoli kati atebeza embeera de takola awo embeera ebeekalubi tafuluma takola ki dde bwayagala okudde waba ayagala agamba yazaalibwa muli kati ayagala okudda enewaabwe naye ayagala okudda tasobola kudda kikizibu ekiri awo kama katonda atusaasire naye nga Siraaje amawulire ngalengera wano gafulumye eddaga abukedde agagula ennusu 10 era nga kati omuntu wa ddembe ogenda maaso n'okulabika nti no agula olupapula lwe muko ogusookera ddala guno bakugambye nti abavuganya batabuse okubawera mu Kampala ne baga nti kampeyini zikalubye mu Masaka, Mukono, Wakiso n'Empigi ne bakuleetera wano nga bagenze maaso n'okutambuza embeera nga disitulikiti mbala nti mwe muli abantu bange tebaliimu yabadde tannatuukamu alimba yalisookedde wano waalishuwa oliaga nti enkala za campaign baali baziwaayo eddamu electoral commission mbu electoral commission yalabye nebyadde bya covid electoral commission yegamba covid basayansi bagigamba mbu yalabye bano banaatera okugenda eno nega nti tuyimirizaayo kati ate no teyayimiriza bapulezidenti bokka ne bakansala mu bitundu eyo kati mbakalo gajja kulonyezebwa nju ku nju bo baga nti akamu nju ku nju mutuwadde kutusaba ssente ng'ate bannaffe tuvuganya nabo bafunye ssente bo bafunye dda kakati bo bagamba nti Farida Owinari bawadde ssente ze bwosimbe mu kibiina bakuwa ssente ze ez'okukola wakati wa miliyoni 43 buli muntu kati bazigabidde mu kaseera kano kakati yoyo kyanguwa mu nju ku nju ye bw'aba akanoonya kiyinza okuwangulwako bano baggwamu dda baziyiwayo ezaabwe bateeka ku bimotoka kati electoral commission alina okuddamu atajje abatangaze nono saidi zombi zikane munabenaremu era nabenaremu nabo baga nti embeera mbi nabadde sinaba kunoonya bululu bange bulungi ate kakati mukozi ne baggalawo kati Siraaje bwe tugenda wano ku muko ogwokuna bukedde avuddeyo n'akulaga n'agamba nti okunoonyereza kulaze abaagala obubaka bwa paalamenti mu Kampala bwe bayimiridde ne bagamba nti Alhaji Kazibwe Bashir Mbazira KBM Life abayigirawo omubiri aleebya alina ebitundu 68 ku 100 Munyagwa gwavuganya naye alina ebitundu 32 mukwano gwo bali mwezo owawa ne Nakawa naye bagambye nti aleebya alina ebitundu 57 agezaako okuliiraagirako John alina ebitundu 34 ate mukwano gwo Kabazikuluka avuddeyo na 7 olwo Luhindi owa NRM alina ebitundu 3 kunonyeza kwa mukalo kunonyeza kwa koleddwa mulya nyama nawe toyimiridde bubi eweraliikirira aji akola bulungi aji mulya nyama aji Mungu akuteremu mukyaliko mu maaso aji Mungu akuteremu baraka baga poliisi ekutte abantu 320 mu Bbali Natete nga bali mu Ssekukkulu bajaganya abala bagagana mbo babadde tuddawa banywedde ne beerabira nti obudde ba kafyu bwayise Siraaje waliwo omusiraamu gwafaawo gwe bawambye wansi awo uno bagamba nti ab'emmundu bawambye omutuuze w'e Busega bamuyita Semakula omumanyi Haji Semakula Mukama Katonda asaasira azuuke ab'empere basiibudde omubuulizi omusumba Kayanja agabudde ebibox ebiwerako byagabidde abantu kukola susu bayizize ebipande byabesimbyewo saidi ki bakubuulidde akkirize
Baspio imwe mulinyo abadde wala abapolisi pikipiki emukubye adduka abapolisi abo abadduka ngalagawo olupapula lwabukedde amawulire agasinga bagakuteereddemu lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri 28 ebula ennaku 2 weziti era bagambye nti byonna bino byogedde birimbukedde wa lunaku olwe Monday genda maaso n'okubeera ng'omwekwata enkumbi terimba ebeeramu abalimi babagambye nti muganda wange genderera bino nga onaalima watermelon bisange ku mukolo gwa 22 Benevision lunaku lupapula oluganzi enkumi 2 za Uganda Monday lubaamu emirimu 8 ne tenders mweziri genda munango osobola okubeera ng'omanya mu mirimu egyo 8 ne New Vision eyina emirimu gyegaba kati weekwata olupapula lwa New Vision osobola okulabika nti nno ofuna emirimu President bamukuleetedde wano ku mukolo ogusookera ddala ne bagamba nti avuddeyo n'ayogera ku nsonga za Lwanga weekwate bukedde olabe Lwanga we yali aggulawo oluguudo Lwanga yamusisinkana Lwanga yasisinkana President awo wakati bayogera kuki ndozi Lwanga yamugamba biri yabimugamba ndiyongezaayo okulonda omukulu n'atamuddamu kati amudiddemu eno President ebiba kuswaza abantu si kituufu nnyo bamwogedde ebintu byammwe naye amaiza nti ab'eddiini musigale mu byeddiini byammwe kyekyo buli omu asambe mupiira gwe Siraje waliwo ekintu ekikutta akati mu ggwanga erya Uganda bakiyita emyoga emyoga gikutta akati abantu bannakwata ku myoga era ssente z'emyoga zizino bagamba mbu zaafuluma ng'ennaku z'omwezi 23 emyoga minisita Kasolo abamu tebannabitegeera kati simanyi oba emyoga baagifunye era nengera ne district wano bagenzo zireeta ezaafunye emyoga ne bagamba nti sako ezisoba mu 13 zaafunye ebiliyoni 10 ez'emyoga naye problem eriwo emyoga egyo adde olya biliyoni zimala nezizingazinga nga muli abantu 5 nga mulina miliyoni 5 atesobola kuvaayo kakati emyoga egyo mubagikozese bulungi bajja zibabanja muzikolese bulungi sezaabadde zakwa simanyi oba zakuzaayo oba sizaayo emyoga teginategeerekeka naye nga ssente za gavumenti tezitera kuba za bwereere banazizaayo simanyi naye nga abamu bazeesunga zirya naye munaaze nawulya pulezidenti awoninga ekabaale ez'entandikwa bazirya bazibba ez'entandikwa zagenda katuli myoga Siraje bagenda nti omwaka ogwa 2021 gugenda kubeera gwali kavale gwali kavale tugenda kuli kavalinga kati abantu mweteeketeeke 2021 Siraje agambye tuguyingira wiiki eno tugenda kuba gwali kavale ne New Vision egenze maaso n'okubanga ekulambikira wano ensonga Siraje egambye nti ba newcomer oba abajja okwesimbawo ku bwa parliament mu kibuga Kampala mbu baleebya bana ababaddewo era nengera wana Abubeka wali mu Lubaga North yeri sankuli Alhaji Kazibwe Bashiru Mbazira Kawempe House yeri sankuli balengera wano babalaga bulungi nyonga badde batambula Sereko Muhammad akigenza okuvaayo ngate waliwo omukulu wano gwe bayita Nyanzi Fred Center amulidinga ebivuddeyo banyo kama bafuse bazibu ebisinga webiri abannamawulire basatu bafunye ebisago mu campaign za Kyagulanyi Katonda batasi nyonyodde Mao kusonga z'omukyala enkolagana ye ne Beatrice Kayanja jukira wali yafulumya naga nti Mao amuli bubi kubakyala we nkuba kye yakaba mukyala yamuleka Kampala embera ne kaluba Mao mbu gwayagala okutambula naye naga DP aye ngatunya mukazi DP oye DP oye ra you ya you love nagambe byombi gumikiza mukwano gwo Mugisha Muntu agambye ekirabo bannayuganda kibasobola okuwa Uganda kyokka kiri kimu mwaka gwa 2021 kulonda transfer the gift tekirabo kimuyinza okuwa omwaka omupya bannayuganda kujja peaceful transfer of power okukyusa obukulembeze mirembe. New Vision ekuletedde babebi abazaliddwa ku lunaku lwa Ssekukkulu oba Christmas ne bakulaga entambula gye batambudde. Tubane omukogo waffe ogwa Pakasa mpapula wa New Vision gufuluma buli lunaku olw'e Mande. Omukyala wuno agamba mbu yatandika n'emitwalo 2 n'asamba akaggi. Mitwalo 2. Olampo kisinze mukisa gwenye kanajo sinze expenditure yo n'obugumiikiriza abo n'embeera gye wakuliramu. Kakati bagambe batya
nti bemitiana waliyo abawagizi ba NUP abatemye ne badda mu NRM baba nga waddeyo mugugu gwa t-shirt bakuyita kusala ddiiro t-shirt emmyufu baziwaddeyo babambaza eza kyenvo naye ndowooza azikutte n'abakoba azikutte agenda kuzikola ki naye Siraaje kandabule President Museveni naye baddukanya ekibiina kino ekya NRM waliwo n'envuufuuma ezigamba mbu t-shirt ezawambibwa ku kitebe kya NUP mbu abakuluze bapulizentingayo ne balaga muzeeyi nti zino t-shirt eziweereddwayo muzeeyi n'akola ki abantu abamu ate nabo munaye tebeesigika naye kyabakola muzeeyi tobawawadde 10 bajje na mutima gwabwe bajje na mutima laba omutima ng'olya zina tuyanza webale kujja webale nnyo webale ddala ntukulabiranga ddala naye ate era omuntu bw'aba azze omuwaayo akantu kibiina kiyingidde akyagala ani akimukase Siraaje emirimu gye tubadde twogerako New Vision eyina emirimu giikino beetaaga senior producer agenda wakasaza mu Visual Central gyagenda okuyita beetaaga legal officer naye agenda kubeera nga ali mu mateeka beetaaga editorial coordinator mirimu giri mu New Vision 1 ate nga New Vision yegigaba genda ogule munango muleta application tugende mu bbeeyi yaffe ya siringi nayo gitegeere tulabe ssente bwe tunaazitambuza ate omwaka ogujja tusobole okubeera nga tuyiya birala bona ogenda ku bikadde ojja kuba tosobola kutambula olina kutambula mpolampola tutambule tugende atwiba ogamba otya ekintu okiraba otya atwibu wange twibu wa NRM nnyo coordinator mbala kyokya agamba nti batibu yaŋŋamba oba mubeera ku kyeyo ku TV zammwe yagamba akalulu twakamala dda emugamba atwibu mwakamala muki okkakuba okkanyaga okkawangula nagati butemulaba ene waffe teriyo nawa opposition teriyo agenda kukuuma akalu ka opposition kuba bonna abantu bonna baki ba NRM nagatwakamala dda tulinze kujaguza nakwokya nyama naga yawaddeyo n'ente baŋŋambe Sembabule yawaddeyo n'ente eyi eyokwokya yakujaganya baŋŋambe Sembabule kawawa bw'atani atwibu yeyagadde kale yasinje mu tugenda okay ebibanda by'ensimbi mu kyenkya nga bikutuusibwako kankwanjulire DFCU Agent Banking nyumirwa empeereza ya banka ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking. In fact Katikkiro alina we yabadde naga wali yamubuuzizza Katikkiro tukubuza tugende tulonde akalulu tebaakabbe n'ababuuza bantu nagamba nti bwoba osula mu nnyumba ng'oluggi lwa kiti ennaku eno Kampala bateekako lwa byuma olw'ekiti toggalawo lwakuba lwa kiti oggalawo n'oteekawo era ekiti naga kati genda olonde anti Katikkiro yeesimye ye tebamukubako kalulu naye naye bajje bamutwale mu kalulu nga bakamukuba kawulire twabigaana ebyekiyaye kaakati bbeeyi yasingi bweyimiridde dola bwe ogigula singisi 13,645 ate n'ogitunda 13,655 pound sterling n'ogigula 14,856 n'ogitunda 14,869 euro ogigula 14,436 n'ogitunda 14,448 Kenya ogiga sinza 33.5 ate n'ogitunda 33.59 ate yatenze n'ogiga singi 1.57 era bw'otyo bw'ogitunda bbeeyi yasingi okusobola ku banka enkulu ya Uganda n'okutegeeza nti mmanyi ensaasaanya yaffe tewabaddewo nnyo kyamaanyi kikyuka ebintu tebyalinnya nnyo entambula yeyalinnya ebintu byasigalawo bwe bityo olw'ensonga nti ebyenfuna bibadde tebitambula bulungi nnyo n'abasuubuzi tewaddewo mbeera nnungi mu mbeera tewaddewo kirinnyisa nnyo dola nakutaama naye katusabe tutambulire awo mpolampola katono ate tudde kankwanjulire DFCU Agent Banking nyumirwa empeereza ya banka ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking. Yes, tuba mu kanyumiro kaffe ka ani azaaliddwa olunaku olwaleero tubiseera bya Gandaalo naye manye Gandaalo mwalibuuseemu dda ennaku ziba zigize waliwo abakyali mu Siraaje abagenda okumawo ku lusooka omwaka waliwo abagenda okumawo ku lusooka omwaka tusooka lujja kwa weekend lujja kwa weekend eyingidde bana baddayo ne bakomawo ate kati olusooka luno omwaka simanyi oba ebiri naye nga ajja kujja enkya tujja mubuuza sinalabayo oba wadde tuli wakati mu covid ebiroliro tebiikube tebiriyo ate kibigaana babigaana era abagenda bagenda bikola menyeyo amateeka nanti mujja genda ku Sheraton mulabe ebiriroliro kati we wali obuzibu tuyiseewa nga kafyu
mujja kuwa tuyinza okugendayo ne muga tunasula wano ogende 12 nga kafita najja obeerere eddala awo teyagaana basuzaawo kafyu yagamba batambula teyagaana basuze awo nga bali awo ebyo ebisanga ne bukyanga oli awo abasirikale tebabimanyi kale omusirikale akusanga oyimiridde ku street n'omugaa nti kafya nkwatidde wano ngenda kusulawo baagana kutambula takuyoola ozanyisa abasirikale kubanga bannasayansi ate bayinza okkigaana lwansonga muba mukuŋŋaanyi muba kwesiga okiri naye kyensaba siragamba oli bwabikubanga weereere pa ne tubuulirira eka oba ne tudda amadiisa gaffe ne tulengera nga tulika era netumanya nti omwaka gukyuse guyingidde kambe sayini y'omwaka okukyuka nebeerawo naye sinawulya bwe bakkiriza enange enkyajja kujja tunyonyola ebintu bingi nnyo tunamwandoza na budde bulamba bingi nnyo nnyo nyo byalina okunnyonnyola mu nsonga eyo naye nga tugenze mu nyingo yaffe eyomukyala tugagga omukyala akaseera kano kakozesa akeggandalo oba olirimu okubeera nga famire yo mugiza nga mutula n'abantu bamwe mulabe nga famire mugiza mwogere ku bisinzo obatawanya omwaka ogwedde ng'ogyeko covid nga mmwe famiri okuzza awamu mwaka ogubaddemu mukubeera awamu lwaki temugenze mu maaso nga muli wamu ne muteesa ku bigenda batwala mu maaso pulaani yammwe ey'omwaka ogujjeerwa naddala abantu awaka wange buli lunaku lw'essande tutuulamu meeting n'abato bonna babeeramu ogezako gira nga ogikola bukyali abato bonna babeeramu kati haga obadde ogamba otya okusoma oyagala kyakati okusoma taata kuntami wabirayo mutakireeta omwakyasombogola nti togeza noyogera kukutama kutya tala kuba engineer kubanga ayinza okuba ekyokolako nti engineer gundi azimba nga talina ssente kubanga lunobeabaki waliwo abayigira ku mirimu nga teyagenda mu tekiniko engineer azze okukanika gundi engineer ng'empale ze zibanjulifu kakati omwana olina okumugumikiza olabe kimumupulaningira omuteeketeeke bulungi olabe bwayogera ebintu bye noono omuto agannamaze okusoma ne kati ngenda kukola ki kati omugasoma nnyo naye olabe bw'omutukuuma okusoma akubeeremu n'oli akibeeremu ate ne mukyala wo bagga omwami oba nawe omukyala mulabe ensaasaanya omugee nti ssente nno kati omanyi covid ono omusaala baagusala bajjako UR NSSF etwalako n'enfissa kano kati muba mutunuulira byonna bye mutunuulye zino ayinza okubuuza zimala zitya kyayinza okubuuza engeri gy'obeerawo n'essente waliwo abantu bemunyuka ku mulimu nagati bansasudde $30 naye ng'alinnya boda ya 15,000 bwoba ogirinya sente ozijjawa obeerawo otya omukyala wayinza okukikubuuza nokyo muteese bulungi omubuli nti ndala ntitenkanya bwe nti ne bwe nti nembeerawo kijja tuyamba nnyo okusobola okuyita mu 2021 naye obeera tumanyi kiddako ne muggwamu essuubi maama weddemu essuubi taata aweddemu essuubi ate mutya covid kati waliwo ngambye nti afuuyira bbaawe egundi sanitizer buli wadda joyidi yangamba wano ekyala waffe fuuyira sanitizer omanyi nti oyinza okuba omutulugunya nedda joyidi yagamba ekyala waffe nti bbe waabwe etteeka bw'ayingira bw'ati mu nnyumba ayitawo straight mu bathroom asooka kunaaba n'engoye n'azirekayo najja n'abuuza maama we maama we mukulu wa covid kakati n'ekyo kiina psychological torture gye kireetamu abantu oli n'abeera nga okweraliikirira okwookwo okwa covid na covid ate tunamweraliika ennyo nekiyinza okufa omutima gulwala okubunkenka obutidde nnyo kanala bisanzeyo omukyala omu ali ewaffe Kawempe nga alina ekigundi akadoma kalita 3 yakamunamu ebintu ebyagulina buli kimu kyebaŋŋamba ekyagulina nkitabula muno ali mu kunywa kanti nywa ku makya n'ennyo olweggulo n'akawungeezi naye obweraliikirivu mu kunywa kintu ekyakimu tebimuwoomera naye alina obbinywa n'abasawo bajja tugayidingamu tunywe bungi ki nakyo kiraliikiriza kale azaliddwa ono olunaku olwaleero nga 28 mwazaalibwa nono Desemba na bano bawomanga ani azaalibwa mu kyenkya You look so beautiful.